oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu oli ku BOCAT TV ate nkwaniriza mpoze olunaku nga luno olulungi yonna gy'osinzira okukola mpozi ng'ate otulaba era ng'otuwuliriza ggwe omulabi waffe ate era omuwuliza waffe tugamba nti okola kyakabi nnyo bale kubeera mpozi ng'ate otwagala bwotyo. Olunaku lwaleero tugenda kubeera mpozi nga twogera ku oba nga tukompeyaringa emikisa gino waliwo we gyenkanankanira ate n'oluvannyuma ne wabeerawo ogusinga gunne waagwo. Omukisa gwa Bobi Wine gwalina panaawo. Nze bwe mbanga ndaba panaawo njagala munkootinge bulungi panaawo tewaliwo agulina. Ate bwe mbanga ndi wagukompeyaringa by the time President Museveni wayajjira mu buyinza yali muganzi era ng'ayagalwa nnyo. Kati gwe bwe yajjira mu buyinza awo nga tetunnagenda mu bululu buno busimaya bwa 96 obale mabega wali eri amaze okuwangula abantu baayagala President Museveni. Abantu ne bagala President Museveni, abantu ne bagala President Museveni. Kuvira ddala mu nsiko kasita yayingira ensiko bwati because abantu bawaayo obulamu bwabwe, abantu bawaayo ebibugagga byabwe, ebintu byabwe, ente biki buli bawulidde stories zibakuwa nga mutuufu babiwaayo ku lwakwagala. Now, turn ya Bobi Wine. Bw'oba otunuulidde Bobi Wine yonna jazze ayita mu nsi ez'ebweru mu bannayuganda abali mu diaspora. Mbutuufu kikulaga nti Bobi Wine ali blessed. Bobi Wine azze n'omukisa. Tujjewo ogamba nti obaki. Njagala tutunulire ebintu ng'abantu abakulu. Mbagambye His Excellency the President of Uganda Mwai Museveni yaliko omuganzi. Naye olw'ebikolwa bye oba ebikolwa bya gavumenti ye abantu ne bagenda nga bamukyawa. Kati abantu bonna batunulidde Bobi Wine nga essuubi lyabwe. Nina ebifaananyi bye ngenda nteekayo ku slide shot zange mujja mubira bulungi nnyo. Ebifaananyi ebyo byokka sitaddeeyo nsi ndala zonna ziri za Boston wa America gye yagenda mu Boston wa Canada ebyo sibitaddeeyo. Ebifaananyi bye ntaddeeyo byokka bya South Africa bwe yabadde agenze ku shows. Bagezezaako okusabotaginga ttuwa ya Bobi Wine nga bagizizika abantu. Tutandikidde ku Catherine Kusaasira ne tudda ku Bebe Cool naye yabadde bagira nti Bobi Wine agendayo ne bategekayo shows ez'enjawulo Kusaasira abantu ne bamuvoola bubinyo ne bamugoba. Bebe Cool abantu ne batajja abantu tebalabikirako ddala mwalimu baalu batono batu. Ne President Museveni ne balanga okugendayo kwe naye yagenza okugendayo nga Bobi Wine atempo zalinga amaliza tuwa ye. Wabula soko labe abantu President Museveni be yafunye muholo mwe yabadde abo basajja ba NRM basobodde okufuna mu South Africa. We don't know oba baba tuteyo na butwazi nga weri nkola yabwe yakusomba abantu mu baasi ne batwalibwayo oba bano baayo nga butufu gye bali baddayi hadi be NRM. Ne tudda ku Bobi Wine ngono mpozi yamala dokka kasante agenda kwesimbawo 2021 kuwa president era ntebe agyetaaga. Abantu ba South Africa bamwaniriza nnyo, abantu bamwagadde. Mu kwagala Bobi Wine nga bwe kugamba nti omukisa gujjira wonna omuntu bw'abanga omukisa time yiye omukisa gujja wonna. Ndowooza mulaba people abakavaringa Bobi Wine bazungu abamawulire abamuliko okusinga bazungu. Ogwo gwe bayita omukisa. Bobi Wine alina omukisa gugwe guno sobola nagugeza ku bakyala kuba bakyala batera okuwoza mbu bakyala tosobola omukisa gw'omukyala sigwe gumuno gw'omusajja. But to be sincere omukisa gwa Bobi Wine gusinze ne kugw'omukyala. Kituufu tosobola kwegerageranya gw'omusajja tosobola kwepima na mukyala omukisa nti olinza okuba namufunye obuzibu bumu tugeze muli ku stage mulinda motoka omusajja nomala kukuba olunaku lulamba nga tofunye akutwala omukyala najja 2 minutes nafuna amutwala gubayita omukisa. Kati ku Bobi Wine omukisa gwamuyikidde buyikizi yanaabye munaabe bwe mangu geraageranyako olinza gamba nti yafunye nalubaale namba Lake Victoria ey'omukisa. Ladies and gentlemen,
kati katulinde akalulu kanaalamula katya. Omukisa Bobi Wine anaatambula nagwo nga bwe gumuyiikidde paka mu kalulu, and after akalulu what next? Thank you for watching BOCAT TV. Nze Sula Senyonga Haji TITIIBYA. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV.